alikira okuswaza family yaffe kyanja ukanya ne Kamire nja kinsonyiwa nenda kyogera leero era nanyiga ojja kunsonyiwa naye nange ndi ku pressure Kamiri afuse kamiliyoni omunene ekyanja ukanya n'omusajja oyo nagenda nalina omukyala sijja mwogera mannya nga nkyabere Seguku kamiliyoni nakakana ku mukazi wange namukuba mujja kunsonyiwa namukuba namusobyako era ne tukyawagana n'omuwala omuwala n'angamba mbujje talabangako bantu ngaffe era n'enswala omuwala takyayogera nange era ne waba yeewakana omuwala asobola omufuna simaina naye just mwana neve wa Kamiri namugambako nangamba mbuye bosi wange nemba na mwagala biseera ebyo mukazi yali yagadde kwizo bali yagadde Kamiliyoni okuva we batakala maji batto omutwe waabwe tebafunanga mirembe kati abamba badde bagati oba Kalamaji kwate Kamiliyoni okuva omugenzi Kalamaji lwe yafa famire yabwe teddangamu kutereera yazo ya Kamiliyoni omanyoko Mayanja family ya Mayanja ran to God quickly. mudukeri katonda mwangu I'm a prophet. nze nabyoli Your son and brother Mayanja Joseph, mutabani wo muganda wo Mayanja whom Joseph the devil gave a name of making man and worshiping him, Kamilion, sitani bwe yawa erinnya lya Kamiliyoni ery'okumusinza n'okukola ssente wewala okunyiza mukwano gwo kubanga gwe wakujja mu kyalo oba gwe wakuyamba Fwenze ne saate mukwano gwange nnyo best friend wange oyo serious kakati Kamiliyoni ye muyimbi wano buli omu gwe yeepima wale yambuza nga Kafeero yafa endongo teyafa kadongo kamu yafa nibasudde n'Afrika kadongo kamu n'afiira ddala Sebata n'ava mu kuyimba ne biggwawo wale ne Sebata yafa nga bali bafu waddeyo mulamu kubanga yali ayimbira ku bali nga bamuvuma nebeno olivuganya n'ennimiro y'okubuganga olwabasudde bonna yabazingako omu bamulabako eyo obusujju omulala akoleyo obugunja naye obugunja omumanyi nowe busujju omumanyi omujaye Kafeero wale yali asuka omukunja kati bwe yafa ne Kafeero n'asigala awo nga talina gwavuganya naye ate ne Kasozi nga yafudde kati nga tewali mbiranye kati Kamiliyoni bw'okakasa singa Kamiliyoni teyaliiwo na big bc baali badde batya Bobi Wine bebekulu kyali badde kikyolowooza kubanga bulungi be balina okwekubanga bali basatu kati Bobi yagenda mu byobufuzi endongo nekta bebe yagenda okutunatuna batalina nnyo anoonya gundi we bwe baali beyita beetwale kati Kamiri n'asigala ne bebate bo bakolaganamu okitegera kati kale bakyaliwo bayimba kati awo kale kati Kamiri n'avaawo kiba kiwedde kati minzaani generation yonna lwaki bano abayimbi abato bwe kye baakola baagaana okwekolamu ekintu okwekwata akatole olowooza Kamiliyoni asobola okuwulwa emitwalo 10 egya $, okufuna obujjanjabi ku levo kwali Kamiliyoni mu Uganda n'abantu abamwagala abayitirivu ne bwe giba mitwalo 3 olowooza kaba kawumbi njogera koze wayogedde anti nkuddamu ne bwe ziba mitwalo 3 ekawumbi kalamba akafuna naye kati Kamiliyoni yafuuka asset ya ggwanga waliwo ministry ya preparedness ebigwa tebirazi disaster prepared waliwo n'ebya humanitarian waliwo n'ebyaki kati sente kevula nti bazijjeri ne bagenda bayambe Kamiliyoni kubanga yafuuka national export yafuuka asset ya Uganda kati ne bwaba baziina ayambibweko. Why are you so lonely yet you have so many people around you? Lwaki olina ekiwuubaalo naye ng'ate olina abantu nkumuliitwa abakwetoolodde? I communicate with you, Joseph. Jose Kamiliyoni, oba oli mu stante oba toli mu stante, ekituufu kiri nti toli okay. Olina ekiwuubaalo. Naye sooka weebuuze, lwaki bano abantu enkumuliitwa abakwetoolodde tebasobola kutwala kiwuubaalo ekyo? Lwa nsonga nti si be bantu be weetaaga okubeera nabo. Ate ebbanga ly'onaamala nga tonnakizuula nti si be bantu be weetaaga okubeera nabo, ly'ebbanga ly'ogenda okumala mu busibe. Abantu balowooza nti abasibe bali luzira, naye osobola okubeera omusibe ng'ate osobola okwetaaya.
Jose Chameleone mu kiseera kino musibe nerwa abantu beyeetooloddwa. Ate abantu beyeetooloddwa ne bafuukira ddala ekizibu okumulemesa okutuuka ku kyeyeetaaga. Jose Chameleone ekiwuubalo ky'olimu essaawa eno ba depression gy'olimu essaawa eno teyeetaaga nkumuliitu y'abantu okugijjawo. Yeetaaga ekintu eki muntu omu gw'oswalira. Nkiddamu, Jose Chameleone ekiwuubalo ky'olina olunaku olwaleero ba depression gy'oyitamu olunaku olwaleero teyeetaaga nkumuliitu y'abantu, wabula weetaaga omuntu omu ate gw'oswalira. Ku bantu b'owangaala nabo kuliko gw'oswalira. Osobola n'okugjamu empale n'oyonoonaawo nga bakutunuulidde bakwegesa amaaso. Tobaswalira, tobatya. Osobola n'okuwemula, osobola n'okkuba omuntu nga bakutunuulidde, tobaswalira ate tobatya. Ate bo tebakutya, ate bo sorry bakutya, wabula nga bakutya ate nga tebalina kitiibwa gy'oli. Wano ntegerekese bulungi. Walalabyeko omuntu atya omuntu naye nga talina kitiibwa gy'ali. Be bantu Jose Chameleone bawangaala nabo mu kaseera kano. Jose Chameleone kkiriza amazima nti omukyala yagenda, ate nga si ye yali omuggalanda w'abakyala. Era okimanye nti si gwe asoose okwawukana n'omukyala, ate era si ye gwe asembyeyo. Waliwo omusajja munnakitono omu bamuyita Hope Mukasa, nkakasa abangi mumumanyi. Hope Mukasa yayina depression kubanga yayina omukyala omuzungu n'abaana nga balina family etebenkedde emirembe. Omukyala n'atuuka n'asaba divorce. Hope Mukasa samanya Hope yamukola ki, kubanga omuntu watuukira okusabira divorce wabeerawo ensonga. Omukyala n'ava kuno n'agenda n'abaana. Hope Mukasa n'afuuka omutamiivu waddanga, ng'asula mwenge, yeebikka mwenge, anaaba mwenge. Yayina ebigurupu by'abavubuka ebimwagala mw'eyo embeera kuba bwe byali bimufuniramu. Jose Chameleone naawe olunaku olwaleero oyina ebigurupu by'abavubuka ebikwagalira mw'eyo embeera kubanga we bikufuniramu. Paka Hope Mukasa bwe yasalawo naawe omutima gw'echansi n'afuna omukyala omulala n'atandika obulamu obupya. Ekyo kye kyatereeza Hope Mukasa. Jose Chameleone tambulira mu bigere bya Hope Mukasa, otherwise ekiseera kigenda kutuuka nga akemunyenye tekakyalimu mu ggwe. Mukyala omuyimbi bamuyita Mary Butter yayimba oluyimba n'agamba nti naye ne neerekeramu akoobwa sita, naye ekiseera kigenda kutuuka nga akoobwa sita tekakyalimu mu ggwe. Anti ne bw'oba ofunye ssente ojja kuyita ekibinja kyo mugende mu bbaala muzinywe ekiralu ziggwe nawo mutuuke okwewola. Mutandike okwekoppa emmere, mutandike okwekoppa omwenge, mutandike okwekoppa engoye. Bano be weekoppyemu ogenda kutuuka ekiseera nga tokyali sita mu bo n'abakozi baamwo. Era bagende banyumizeeyo abantu bannaabwe babeera nabo abatakolera mu mabaala ago ba mu mawoteeri ago. Ti Jose Chameleone mukatiirako TV ne kazze ku ekyemu ne keewola emmere, buli lunaku keewola emmere era ajaluuna alwana bulwanyinako. Kagenda mu bbaala ewa Charlie Lubega ne keewola omwenge era Charlie Lubega alwana bulwanyinako yakagaye todda wano nga tonnasasula nkadde. Obwasita butandika okuzimeera mu ggwe, otandika okunaabuuka, ojja kunywa omwenge
otuuka ogwe ne ku luguudo oli wakulondawo bulonzi olisigala okyali sita kubanga ebiseera biri Joseph ng'okyalina obufumbo ne buba bwalingamu ebitagala bwakugayidinga nga somehow naddala kubiduula kubanga omukyala bw'abeera ewaka obaamu akafansonyi kanzireeka mama gundi agenda kuyomba naye bw'oba yeggwa ayina ekisumuluzo ky'ewaka nga tewali muntu ali responsible ku ggwe tobaako gw'oswalira ojja ssula mu bbaala nawulirako nga weeyita one night economy ekikweyisa one night economy osiiba mu mabaala ate era osula mu mabaala kubanga ewaka toyinaayo omuntu gw'otya era gw'oswalira toyina nsonga lwaki oddayo mangu awaka ate nga gy'okoma okusula mu mabaala n'okugasiibamu emmunyeenye eri gye njogeddeko etandika okubula omuntu alina okubeera owa bulijjo mu maaso g'omuntu omu mukyala oyo yekka bwe mugatta obuliri oyo yekka amanyi obwereere bwo gy'olina okubeera nga toli wanjawulo gy'ali naye mu bantu abalala olina okusigala ng'oli wanjawulo ne bwe kali bakammeketu ng'okameketerako eyo bali tokkirizanga obutabeera wanjawulo olw'okuba kalabye obwereere bwo muntu omu gy'olina okubeera owa bulijjo mukyala bwe mugatta obuliri ali mu maka kakati abantu bonna bakulaba ofuuse wa bulijjo buli muntu akubako ekimunyi akulaba ofuuse wa bulijjo jjukira nti ow'olugambo mmindi mpya ekintu ky'okoledde wano gweoyinza okulowooza nti okikoledde wano nekijja kusaasaana kubanga wookikoledde waliwo bammindi abatambuza omukka olw'okubanga abaana mu mabaala ago baakulaba kwegomba kubanga kakati buli mwana akola mu bbaala yali muto nga Jose Chameleone afuuse sita naye bakulaba bw'omala otamiira weefukira obusiraamu ensonga lwaki butugaana omwenge si lwakuba nti tetwalina guno naye ebiguvaamu oba bye guleeta kyebuva bwasalawo bukugirewo ddala kakati ebiva mu ttamiiro lya Chameleone biweebuula obwa sita abaana abo bakutunuulira abakuweereza omwenge gwe one night economy ne ziggwawo ne weewola n'onywa wiiki nnamba oba omwezi mulamba ng'oli mu kwewola boosi n'akugeya temuddamu kkawo omwenge wano kanfiiriza bufiiriza abaana abo baddayo ne babinyumya obwa sita ne bujja nga bunaabuuka mpola mu ggwe lwa nsonga nti gwe wennyini gwe kizibu ekikulya olw'abantu beweesembereza obeera otya n'abantu mu bbaala naye nga batya n'okugamba nti dokita tusituke tugende wabula nga gwe alina okwennyula kubanga bakwagala we bakufuniramu bakwagalamu eyo embeera we bakufuniramu bakutya naye tebakutya oba bakutya naye tebakuwa kitiibwa thats why newe balaba ng'okola ekintu ekisaanyawo brand teri agenda kukugamba kubanga weesembereza abantu abatalina mugaso mu bulamu otambula n'ebibinja by'abantu abatalina mugaso mu bulamu bwo tunuulira abasajja bassemakula tunuulira abasajja ba lutaaya abasajja abo baakola mu Eagles nga bagabana bugabanya ate era still ng'obasinga abantu abaagabananga ennaku nti Christmas ne Boxing Day bya Ssemakula
31 ne lumu January byamayinja. Valentine Valentine yali ya Seruga nga Easter weekend ya Geoffrey Utaya abagabana ngo obugabanyi ne bagaggawala nga gwe yayina nnyini kivulu muri Yona Island wonna weetimbye ye gwe nannyini kivulu abasigadde bakozi ng'oli mweyo mbeera y'okulomba. Golooza bassemakula bayina eggaali bayina abantu be batambulanga nabo. Obugagga si ssente kujja nnyo, obugagga kukwasaganya akatono k'ofunye. Omuntu atamanyi kutetenkanya era atamanyi bimusuula ne bw'omuweera gavumenti omwaka mulamba nga ssente zonna eziva mu musolo musaala gwe, tewali kugula ddagala, tewali kola ki, tewali kwebuzaabuza, nga zonna musaala gwe. Era oli musanga lunaku lumu ng'akaaba nti tulabye ne Lubaale mu kika ewaffe lwa nsonga teyamanya bimusuula. Bassemakula tebeekuŋŋaanyizaako bantu si lwakuba nti tebabaagala. Balutaya tebeekuŋŋaanyizaako bantu si lwakuba nti tebabaagala. Naye mu bantu abangi balondamu omuntu ogwo gwe beetaaga, oyo gwe baswalira era gwe basobola okutya. Be bamaama b'abaana baabwe oba be bakyala abakuuma amaka gaabwe. Naye olunaku olwaleero otambula n'abantu abatasobola kukulaga luumu. Kamiliyo abantu b'otambula nabo tebasobola kukulaga luumu, tebasobola kukulaga kajonjo mu maaso kuba oyinza okubakuba bakutya. Dr. Nedda. Otambula n'abantu abakupraisinga, otambula n'abantu abakugulumiza naye nga bagulumiza nsawo yo, bagulumiza ttutumu lyo. Anti bw'ogenda ewassala ogendako n'abamu ku bo, bw'ovimba ovimbako n'abamu ku bo naye ng'ovimba nsawo yo, bawaana nsawo yo, batijjisa nsawo yo naye nga tebatijjisa ggwe. Bano abantu weebali mu ndabika naye mu mwoyo tebaliiwo. Kyova olaba tebakuyambye, ggwe obalabanga abaliwo naye nga mu butuufu tebaliiwo. Jose Chameleone kolanga Hope Mukasa. Saagala kumanya oba eno sita nti byolimu oba si sita. The fact that Jose Chameleone, you are not okay. Kolanga Hope Mukasa ofuna omukyalo owase. Abavubuka edda twayingiranga obufumbo nga bannaffe tulina kuyiga buyizi kubaagala. Ng'ekitukuumira mu bufumbo obwo ennaku ezisooka kitiibwa. Kwate omuvubuka taata we ye yakulabiranga oba ye yakuwasizanga, n'omuwala kitaawe ye yakulabiranga omusajja gw'olina okufumbirwa. Temudeereddeeko kuba tebaabawanga mukisa guteeterera ku mpya. Oba ku lujja abasinga bwe mumanyi, naye olujja teziyitibwa nzijanga nnyingi, zibeera mpya kubanga baatyanga amawemukirano, era amawemukirano gaabeerangako omutango. N'ogenda mu bufumbo ne munno nga lw'ogenda osooka okumulaba lunaku lwa mbaga omugenzi wako olunaku olusooka nga tomulabangako ntegeeza okulaba kw'ekikulu. Naye ne mubeera mu bufumbo ne muyigira muli okweyagala na butambuza na kitiibwa. Naye bano ab'omulembe guno ate obasanga bebi omize ku ddusu. I will love you until Lake Victoria dries up.
I love you to the moon and back. Nebekyawa abeerabidde nga bagenda okuyingira oluusi obufumbo nga bamala dde okweraba era nga kyatutta kitesitinze n'omuwala nga atesitinze kisumuluzo nti kinaamukolera okwasa emmotoka ye naye ne bitawangaala ne bye baalabiranga obulabizi abajja nga tebalina mukwano nga baguyigira mu bufumbo ne biwangaala. Funa omukyala si buno obuntuntu. Funa omukyala gwote manyi bakyala bangi abakwegomba nga mulimu n'ab'ebitiibwa. Ekiwangaaza obufumbo si mukwano. Ekiwangaaza obufumbo kitiibwa kuba abasinga okwekyawa beekyawa lwa mukwano era abeekyawa babeera beeswitiza. Oli n'omusanga nti yaddawo oli bwe mweyisanga nti baali bamuntungirako naye ng'obalaba nga abataali serious bo bali bonna naye nga bakulembeza kitiibwa. Funa omukyala gw'otya wadde nga mu kaseera kano toyina mukwano kulembeza ekitiibwa. Teeka omukyala ewaka wonna w'osula oba mwakulaite oba ssego kusimanyi gy'obeera ne teeka omukyala wonna w'osula. Omukyala oyo ajja kukugayidinga kuba ojja kuba omutya. Fe abawuulu bwe weeyambula engoye osuula w'osudde. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.